enkoko ezibiika nezemwaluza oba eyawukanamu enkoko ez'okubiika ez'amagi emmere y'emu gye tukozesa ne ku nkoko zino naffe ze tubiikisa kubanga ate ffe abeetaaga emmere y'ennyo n'okusinga ate bano abalala kubanga ezaffe specifically ziba za kubiika kutuwa amagi ago tugatwale mu kyuma gaveemu obwana kati emmere y'emu gye tukozesa ngaffe ababiikisa abaaluza ne tujjamu obwana naawe agenda okubiikisa era y'emmere y'emu gy'oba olina okukozesa. Abalunzi b'enkoko oba abalunzi b'ebisolo bakola ensobi ki ze basinga okukola nga balunda ebisolo byabwe? Mistake esingira ddala nnyo abalunzi gye batera okukola tebatera nnyo kukuuma buyonjo. Sijja kukozesa kigambo nti bakyafu naye tebatera kubeera nnyo hygienic mu nkoko ate nga n'enkoko zino nazo zeetaaga hygiene eya waggulu ennyo kubanga enkoko bw'otaziwa hygiene ziba zijja kukulwalirirako bw'otaziyonja bulungi. Okuyonja bulungi ntegeeza ki? Ntegeeza okuyonja bye zinyweramu, okuyonja bye ziriiramu, ekiyumba kyazo kibeere kiyonjo kubanga tetugenda kukiyita kiyumba, in fact tugenda kugiyita nnyumba kuba bwe kibeera ekiyumba ate oba ojja kukidibaga nnyo nti engeri yekiri nti kya kiyumba naye erina kubeera nnyumba ya nkoko. Kati ennyumba eyo giyonje bulungi tewabeeramu bintu bicaafu nnyo n'osangamu ebiveera emmere ogijje mu kaveera ate ekiveera kisudde mu nkoko n'osangamu amazzi nga gajjudde omwo ekiyumba kikuume nga kikalu. Osobola okukozesa kati ffe nga Wakiso Farm tukozesa obuntu buno bwe tuyita nipples. Nipples zino nnungi kubanga enkoko ne bw'eba enywedde nga bw'olaba wano nti okola bw'ota amazzi ne gajja. Enkoko ne bw'eba enywedde amazzi tegayika wansi wali eri gasigala wali waggulu. Kati farmers balekeraawo okukola poor hygiene mu nkoko kyekisookera ddala. Then mistake ey'okubiri ba farmers tebamanyi wakujja nkoko watuufu ate enkoko ennungi kubanga waliwo sijja kugamba nti oba abakola batya naye waliwo bano abantu agenda afunye obukoko tamanyi wabufunye akuleetedde naawe nakugamba nti akakoko ka 1500 ng'olwokuba owulidde nti ebbeeyi eri wansi n'ogamba ate gundi yali anseera n'okunseera ye yali akanguza 2500 kati n'otwala akakoko ako naye n'otamanya nti ofunye poor breed. Poor breed tutegeeza ki? Enkoko kubanga bajyoozayozaamu nnyo nga yagenda wafuna enkoko n'atandika okuzizaza nazizaza ogwokubiri nazizaza ogwokusatu nazizaza ogwokuna kati g'ogenda okufuna akakoko nga bakazazizaamu mulundi nga gwakutaano. Kati bw'oba ofunye breed eyo tosuubira kuba ku kyofuna mu nkoko zo oba tosuubira kufunamu magoba kuba breed gy'ofunye embi. Bafamers mbakuutira okugenda ku companies eziri standard eziri known bafune enkoko ennungi. Breed nayo editamininga butya bw'olunze enkoko zo oba neditamininga profits zo z'ofunye mu nkoko. Then ekirala ekyokusatu abasinga batera kuzifeedinga bubi okuziriisa obubi. Baziriisa bubi batya? Enkoko zibeera nga tugeze enkoko ez'amagi. Enkoko ez'amagi tezirina kulya 24/7 naye faama afuna enkoko n'agitwala n'atandika okugiwa emmere lwagifunye nga yali mukula enkoko zange zigejja zinaatera kubiika naye nga bambi tamanyi nti enkoko ezo tezijja kubiika kuba akoze eki azirisiza bubi. Enkoko zino ez'amagi zo tuba tuzipumira emmere era zitandika ne gulaamu za 2 nga zaakatuuka ku faamu nga za lunaku lumu. Kati gulaamu 2 tugenda nga twongerako gulaamu 5 buli wiiki naye ate bw'osuuka ebipimo ebyo kiba kitegeeza nti enkoko zino oziwadde emmere nnyingi egenda kukoltanatinga sisitimu yaazo ey'okukuzaalira gano amagi. So ogenda kufuna obuzibu mu kufuna amagi. Then bafamers abalala nga nkyali ku ndiisa abamu tebaziwa mmere. Faama n'atwala enkoko n'aba nga teyapulaninga bulungi mu kutandika kati neyesanga nti wakati mu kuliisa enkoko ate emmere oba ssente z'emmere zimuweddeko. Kati enkoko n'azireka munange ne zitandika okukogga ezimu ne zifa
kwegamba nabanga te planninga bulungi no ku planning obulungi okubudgetingira enkoko ezo nga tonna zifuna nakyo kirungi nnyo. Byakusomooza ki by'osanze ng'olunda enkoko zino? Ebyokusomooza byo bingi sijja kugamba nti tebiriimu kuba teri mulimo gutali mu kusoomoozebwa. Mpozi nga gwe togulina oyinza okugamba bali abatalunda nkoko balabika bo bali bulungi naye nga nabo gye bakola naye okusoomoozebwa mwekuli. Kati ebisoomoozo ebisinga bye tusanga mu nkoko ekisookera ddala enkoko zino oluusi zifunamu obulwadde buno bujjanga bulijjo ekintu ekiri living thing oba ekintu ekirina obulamu kiba kirina kiteekeddwa okufunamu okulwala. Kati bwe kiba kifunyemu okulwala bwe tugenda wabweru oyo okufuna amadagala gajjanjabwa tugafuna naye oluusi ne gatakola ku kirwadde kye tujjanjabye. Kati ne tufuna obuzibu okujjamu ekirwadde ekyo ekiba kize mu bukoko. Ekyokubiri okusoomoozebwa ko tufuna kwa emiwendo gy'emmere okukyuka. Emiwendo gy'emmere gitutataganyiza nnyo ng'abalunzi olw'ensonga emmere wamu ebeera wansi awala n'ebeera waggulu ate ffe kitu affectinga nnyo nga breeders kubanga bwe tuba obukoko emmere no bweba waggulu ate obukoko buno obuto buba tebutambula. Bafamazi batya nnyo okuteekamu obukoko obwo nti emmere bajja kufiisiribwa okufuna essente z'emmere. Kati ne tusanga obuzibu mu kutunda obukoko obwo. Kati ekyo kyekizibu ekiriwo ekyokubiri. Then ekyokusatu akatale bannange buli faama ayagala okutandika okulunda basinga nnyo okutya akatale naye akatale nze nga aluddemu nja kubagamba nti akatale kabeerawo kubanga buli bw'oba ng'olina ekyotunda oba osobola okufuna akigula. Omuntu tasobola kujja n'akubuuza nti nguzaayo olugoye nga talaba nti engoye ozirina. Omuntu tasobola kujja nti kangende wagundi ngule enkoko nga tamanyi nti ogirina. Kwegamba ekintu bw'oba ng'okirina ng'okitandise nga weekiri akatale ko kaba abantu baba bajja kujja gy'oli yadde nga tufuna okusoomoozebwa. Tukufuna kutya abatutwalako enkoko zino bazigula ku layisi kubanga ate nabo baba tebagenda zirya ate bagenda zitwalira abalala abagenda ate okuziguza abazirya. Kwegamba okuva ku nze faama nze bangulako layisi ate ne bagenda nga nabo bongezaako okusinziira ku maketi bw'ebeera eri. Kati akatale okufuna akatale omuntu n'atwala enkoko zo ku katale nakyo kyakusoomoozebwa kyamaanyi nnyo. Bintu ki omuntu omulunzi byasaanidde okutandika nabyo ng'alunda? Omuntu omulunzi kasita gw'oba oyagala kutandika ekisookera ddala sooka ofune amagezi. Amagezi butya bw'ogenda okukwata enkoko zo. Ekyokubiri sooka ofune okwagala. Funa okwagala mu kintu ky'oyagala okukola. Bw'obanga nkoko girabe ng'ojagala owulira mu mutima gwo ng'ojagala. Naye waliwo bafamazi bafuna okusoomoozebwa bwakuba bagudde mu kintu. Nangamba nawulirako gundi bangamba nti gundi yafuna mu nkoko. Enkoko zifuna kiralu. Enkoko zifuna kiralu kati nange kangende mu nkoko oba tojja kulunda. Kubanga bw'onaafuna ebisoomoozebwa bye ngambyeko bijja kuzza emabega. Kati sooka ofune amagezi. Ekyokubiri funa okwagala. Wulira ng'ekintu ekyo okyagala. Ekyokusatu beera ne ka kapito akatonotono. Beerako ne ka kapito akatonotono ak'okutandika nako. Kubanga enkoko zino bw'oba ozitadde mu kiyumba kasita oziteeka mu booti zo zigenda kwetaaga kulya. Teri lunaku lujja kuyita ng'enkoko eno teridde kuba bw'eba teridde eba ekusala. Kati osooka opulaninga. Ekirala kyenyinza okugamba abafama zitandikako n'enkoko entonotono z'osobola okutandikirako. Bw'oba tonnafuna experience sooka ofuna experience omanye nti ntandika n'obukoko bwange 5 kambutwale mu maaso tulabe nga bwenjiga butya bwesobola okuhandolinga ebintu bino. Yes, then nekirala funa feeders zibeerawo, funa drinkers zibeerawo, funa breed ennungi okuva mu bantu b'omanyi abasobola okuwa enkoko ennungi. Lwaki okumanya kyankizo nnyo? Okumanya kyankizo nnyo mu kulinda kubanga oba oteekeddwa kumanya ki ky'olina okukola. Kubanga kati tosobola kugenda mu kintu nga tokirinaako bumanyirivu oba tokimanyiiko. Ekintu nga tonnakitandika sooka ofune amagezi gaakyo.
soko ojje owa Christina kugambye nte enkoko bagikwata bwe bati enkoko weetaaga kino enkoko weetaaga kiri tusobola kuva muvi mu bbanga tonera kyomanyi n'ogamba nti ate nze ntandiseeko enkoko kubanga ziba zijja kusala tomanyi kuzihandolinga kuba enkoko ne bw'enaalwala tojja kutegeera nti enkoko erwadde enkoko ne bw'eba yeetaaga amazzi tojja kutegeera nti enkoko eno yeetaaga amazzi bwe kuba kugigema tojja kumanya butya bw'oteekeddwa egigema kati okumanya kyankizo nnyo era kyekirina okusooka ku lisiti yo nga tonnatandika bizinesi ya nkoko yo gy'oyagala okuteekamu ssente zo kuba ogiteekamu ssente kugifunamu ate bw'oba togikozeeko research togimanyi oba tojja kufuna ekyo kyoyagadde okufuna. Ekitangaala ne aeration kya mugaso ki eri enkoko wamu? Ekitangaala kyankizo nnyo olw'ensonga enkoko zino katugeze nga zino ezibiika ziba zeetaaga lighting oyo okumala essaawa 16 kubanga lighting eyo eziyamba nnyo mu process eri ekola amagi. Then n'ekyokubiri enkoko zino zeetaaga lighting eba terina kubeera nnyingi nnyo ate eba terina kuba ntono nnyo olw'ensonga bw'ebeera nnyingi nnyo z'enkoko zino z'osanga nga zeeridde mu kiyumba osanga eno eridde gundi yaayo zeeridde emabega oba zeeridde ku matu oba ku maaso lwa nsonga light ebeera nnyingi nnyo ekitangaala kibeera kingi nga zeeraba bulungi nnyo kati ekitangaala ekyo tekirina kuba kingi nnyo ate tekirina kuba kitono nnyo. Then mu nkoko ezibiika ekitangaala kyetaagibwa okuyambako ku processing ey'eggi okubanga ligenda tuuka okufuluma kubanga enkoko ejjinga linaafuluma eba yeetaagako kiri scientifically nti eba yeetaagako okubeerako mu light yeetaaga 12 hours eza natural light then noziprovidingirako another 4 hours eza artificial light. Waliwo omulunzi atalina nippons nga alinako esa drinker eyo drinker asanda ojooza ku makya oba asanda ojooza n'agireeta mu nkoko ng'emaze okukala. Kati abalunzi abakozesa drinkers ezo eza manual tuzeeta eza manual oba oteekeddwa kujooza buli lwegwamu amazzi kasita kubanga enkoko zino ziba zeetaaga amazzi 24/7 oba kiro oba misana oba light mwali oba taliimu enkoko zo zinywa amazzi kuba ziba zeetaaga amazzi ate engeri gye kiri nti oluusi tetuziwa mmere mu adlib naye nga amazzi go ziba zigeetaaga okuba nga zibeera nago 24/7 kati drink eno bw'oba osituse ku makya n'oteekamu amazzi drinka yo nnyonjo enkoko zino bwe zimalamu amazzi ago drinka gijjeemu ojooze oluvannyuma oteekemu amazzi amalala ogaleete toteekamu mazzi ate nga drinka eyo tojoozezza kuba muba mulimu obukyafu then enkoko bwe ziba ku ddagala nti zifunyeemu kasanyiga zifunyeemu kakossidiosis ziri ku ddagala eddagala eryo tabula erya 12 hours okuva ku makya mpaka lwaggulu ssaawa 12 then amazzi bwe gasukka awo nga gakyalimu oba oteekeddwa gajjamu ogayuwe oleetemu amazzi amalala amapya nga galimu eddagala lwa nsonga bwe gasukka 12 hours eddagala eryo liba litandise okwonooneka liba terijja kukola kinene nnyo ku nkoko ezo endwadde kati oba olina kukuuma amazzi nga mayonjo ne drinkers ozikuume nga nyonjo yensonga lwaki twa-adaptinga gundi eno eya nipples. Yes, tuzooza naye ate tuzooleza ku pesi at least once or twice in a week ntizo ziba tezitawaanya nnyo mulunzi. Bateekamu obukuta bw'amatooke obwa muwogo obwa lumonde lwaki babuteekamu mu eyo emmere gye baba baziwa? Nze ndowooza bateekamu ebintu ebyo okukendeeza ku bbeeyi y'emmere naye ate bwe bateekamu emmere eyo eba etataaganya ebirungo enkoko ebyo zirina okufuna kuba ogenda osanga nga bw'oba otaddemu eyo emmere oba oziwadde protein mungi okusinga ku gwe gyandifunye kati bw'oteekamu protein mungi oyo enkoko ezo oba toziwadde balanced diet kiba kitegeeza nti tezijja kuwa production ennungi bw'oba oyagala magi tezijja kuwa magi ku percentage gy'oyagala ogenda kufuna amagi matono kusinziira ku nkoko z'olina kati kiba kirungi enkoko n'oziriisa balanced diet
ku mmere gye njogeddeko. Mu Wakiso Farm Supplies enkoko zammwe ziri ku ssente mmeka naddala obuto bwa broiler, layer, broiler ne saso? Yes, ffe Wakiso Farm Supply emiwendo gyaffe egy'obukoko gijja buli mu nsawo ya buli faama kuba enkoko zaffe tetuziseera era akakoko ak'olunaku olumu tulina obukoko obwa croilers, tulina broilers, tulina layers ne tubeera ne saso. Aka croiler tukatunda 2,500, aka saso ne tukatunda 2,700, aka broiler tukatunda 3,000, aka kenbro tukatunda 2,800, then aka Sussex ne tukatunda 3,500. Tulina n'endala ze tuyita rainbow roosters nazo za 2,800, then layers ziba za 5,000. Bubaka ki bw'owa abatulaba? Obubaka bwensobola okuwa abalunzi bannange oba omuntu ali eyo nga yandiyagadde okulunda, mujje ku Wakiso Farm Supplies tubawe ku magezi kuba ffe ekintu tukiruddemu ebintu twabisoma si kubirwamu tulinamu experience naye n'okubisoma twabisoma. Kati jangu tukuwa amagezi tukuwe enkoko ennungi era tukugaziyeeko n'okugaziya ku nfunayo kuba enkoko zino zituwa enfuna oba osobola okubaako ky'oyingiza gwe ng'omuntu ne bw'oba ovudde ku mulimu gwo n'ogamba ndese omulimu ngenda tandika obulunzi tukwaniriza tukusuubiza nti buli kimu kijja kutereera nga mukama waffe akirimu.